Mbalamusizza mwenna mikwano gyange abangoberera amanya Dr. Bulamu omusawo w'amakaago nga bulijjo. Leero tugenda kwiga ku mpiso gye bakuba ku kibegabega emala mu mubiri gwo emyezi 3 ng'ekuziyiza okufuna olubuto. Empiso eno nnungi nnyo ku bakyala ng'obadde oyonsa. Esobola okuyambako okukendeeza ku bulumi bw'ofuna ng'ogenda mu periods, mpozi n'olubuto okwetuggatugga oba kye twandiise menstrual cramps. Esobola okutaasa ku kansa wa nnabaana singa batasangiddwamu. Esobola okukendeeza ku periods zo singa zibadde nnyingi ng'omusaayi ovaamu mungi, esobola okuyamba okukendeezaako. Naye waliwo abantu abatakkirizibwa kukozesa mpiso eno, naddala omuntu ng'obadde obuliidinga, abantu abalina kansa w'amabeere, abantu abatera ennyo okugenda mu depression, ennaku ennyingi eyo ey'ekika bwe kityo, abantu abatera okufuna endwadde z'omutima oba stroke, abantu abalina ekirwadde ky'ekibumba, mpozi n'oyo nga ali lubuto, tokkirizibwa kukozesa mpiso eno. Ebimu ku bizibu by'osobola okusanga nga okozesa empiso eno oba nga bakubye empiso eno kwe kulwawo okuddamu ogenda mu periods oba okufuna olubuto, fertility eyinza okulwawo okumala akabanga akawerako. Empiso eno tekukuuma okuva eri endwadde z'obukaba zonna, mpozi eyinza n'okukosa amagumba go ne gaba nga tegakyazitowa bulungi oba kye twandiise mineral bone density. Eyinza okuleetera olubuto okuluma, eyinza okuleetera omukka mu lubuto, eyinza okukendeeza obwagazi obw'ensonga z'okwegatta, eyinza okukendeeza embeera ze ez'obuntu n'oba ng'okyukakyuka mu mbeera, leero onyize, leero osanyuse, oba n'obeera irritable, buli kimu kikunyiiza, ebintu ebifaanana bwe bityo. Oyinza okuluma omutwe, oyinza okufuna periods nga nnyingi nnyo n'ovangamu omusaayi mungi. Periods ziyinza okubulira ddala n'oba nga togendera ddala mu periods, ziyinza okujja nga ntono, ziyinza okujja nga mu mwezi ozifunamu emirundi mingi egiwera. Zisobola okukuleetera ekimenyomenyo oba obukoowu, okugejja, okutabulwatabulwa mu bwongo n'obeera ng'oli confused. Amabeere gasobola okuzimba oba n'okukuluma ng'omuntu abadde agakutteko, mpozi liyinza n'okuleetera okukutukako enviiri zo ne zikutukako. Kisobola okutwalira ebbanga eriri wakati w'emyezi 3 okutuuka ku mwaka nga gumu n'ekitundu gy'emyezi 18 okuddamu okugenda mu periods zo oba okufuna olubuto. So ebyo ebimu ku bizibu empiso eno byesobola okuleetera. Ebisingawo ku family planning ojja kulaba vidiyo yange gye nakola eri introduction to family planning methods. Nakola ne vidiyo endala ekwata ku kaweta ke bateeka mu nnabaana IUD. Ojja kumanya ebisingawo ku family planning. Nja kudda mbabuulire singa oba oli ku mpiso eno n'ofuna ebizibu bino okola otya, era singa ogivaako n'osigala nga togenze mu periods oba nga tofuna lubuto osobola kukola otya. Amanya Dr. Bulamu omusawo w'amakaago. Teweerabira okusubscribinga, videos endala zijja. Mwebale, mweraba.